Girono chikola ki kibulamu. So mwenda abantu bomukatanga mbategeeza nga nenda bugisibu fungize. Okwerinda sibu tiensa na fetambule galudde. Buli muntu ali awa ine endagaano nebera futi 2.5 ine endagaano yo. Munsi gye tugenda mu y'amazima n'obwenkanya emisango gya mulole giri mu kote nga giraga nti omwami ono ali mu kyamu. Yajjanga agula buporoti nga abuukawo n'agula kali n'agezaako okuŋŋaanya kati ndegisigayizi mwagala otwalira ekazi 25 decimals 29 nenga jara bategeeza amuli mabega simulala bamuyita Salimu Sale kati omuntu w'omukatanga yenna boyi wange ngutegeeza zuka ngo budde bukyali eyo kyaki musobola gikolako emikolo oyo boyi n'ava mu Uganda kate kyali kintu ky'amateeka tegakyakola nkutegeeza gwe kyali wange yenna ali mu katanga zuka ngo budde bwe mugenda kera ku machanga abamenye mwenna nga abajjeewo ettaka Salimu Sale yalyagala ng'akozesa ono ng'akozesa pastor gwe mbagambye gwe bayita Walugembe Daniel Eke Mulangira yayagala otwala eka za 25 decimals 29 yake ngete kaligwa mula kyenda mukaga nekuva mu kyenda mukaga yali luddawo kutuuka olwaleero nga mu kimanyi ettaka lyonna liri mu katanga bw'ogatta ko liri waka kandi wonna ettaka liliko bannyini ly'oligino ne bana basajja bali mu state be baagala okutwalawo so mwenna abantu bokkasaawo mu katanga yenna ku byalo ebirimu omusajja mubalaze akolagane Salimu Sale ono si yenna nnyini ettaka ono Salimu Sale amukozesa ne kyaki mu kimanyi bulu kitebeeramu bantu yayagala kosa opportunity yokubbawo so mwenna mbategeeza abantu mu katanga mubere vigilant omusangira omwami ono mukole ng'omwezi mbulagira mu Uganda wakyali mateeka mpaka nga tuyingidde mu Uganda empya security alert esooka eri abantu b'omu katanga mutegere bulungi nnyo nti kyali oyo mubbi tayina buyinza ku ttaka eryo ettaka mwe mwaligula mule bannannyini bibanja era muteekeddwa okuba nga mulina eddembe lyammwe naawe mukulu eyeyita Walugembe Daniel Eke Mulangira bw'oba olina ssente nga bw'okereyimenga era ng'olina ownership ku ttaka ssemateeka wa Uganda omupaatiike kati aliwo alagira eyeyita Land Road okutambula wamu ne bannannyini bibanja gwe ssente z'oyagala oba z'olina zikozese okusasula buli muntu ali ku ttaka eryo akuviira emirembe oba tukisobola dendeka abantu batudde ku bibanja byabwe bw'oba oyagala kutwala ttaka lyonna ery'omukatanga nga bw'okiriminga nti liryo kuliko bascooters genda buli omu omuwe ssente ze zeyeetaaga ku ssaawa zino ku ttaka ebbeeyi nga bweri ettaka mu katanga awo buli omu musasula alyokaaveewo n'ebintu by'okutandika okujja okusenda abantu nga debba basasudde olw'okuba mulina ssente ziba mu gavumenti ekyo kikyamu so mukulu Walugembe Daniel Eke Mulangira pastor please twakutegedde oli musajja Salimu Sale era yakuliko mwagala kusenda abantu mu katanga nga okozesa chairman gwe bayita Sekaja Abdul Wabusiya zone LC1 mu bettaka ly'abatuuze ne ba chairman aballa ne bannabyabufuzi abatonotono babadde akozesa okuwuddisa abantu ekyo mu kikomya security alert esooka security alert eyokubiri manyize byange mbyogera kate ng'omusezi ki ng'omusezi agula esiyani nti ngenda kulirako bantu bange muwulirize bulungi abangoberedde emyaka kati gigenda kula 6 nzijja namba wa information n'ensirika gwe mba njogeddeko mba nkusuubidde nti ojja kukola kyebayita okuddamu bye mba nkwogeddeko nti si bituufu wabula basinga obungi mutandika kudda mu community kutandika kwebuzaabuza kwogera bitakwatagana ku lunaku olw'Essande najja nenkola video nenjogera ku musajja akola ku leediyo ya Busoga yobayiri 96 katonyeze mmeka nembaga nti omwami ono si mulungi wakudiringa naye nembalaga n'obujulizi nga line Christopher Damulira era nga amuwa certificate mujjukira nti Muhoozi yagamba ba radio presenters ba TV presenters bagende ekyankwanzi okusoma era basinga obungi bagenda wabula information nagisirikira sayagala gyogera ne kati bwentandika okuwulira nga basimbudde pesa limulimu nga lino okukola emirimu lwaki sivaayo kulabula bantu wabula bwe nvaayo kulabula abantu omuntu oyo mugamba mission ye gye bamuwadde okukola nendabula abantu nga simwongeddeemu kintu kirala kyonna wabula ate bw'avaayo n'ateekamu ebige bitakwatagana kiba kitegeeza nti kye nayogedde kituufu 1
nze nganza okujja okumpe mu libo okuvuma nagamba tebikola makulu. Why? Kubanga omulimu gwe nayingiramu ngumanyi nti bwoya by'omuntu mission ye tajja sigala kyekimu ate information bagifuna. Kati nze omulimu gwenkola ngukola n'enguta bannayuganda abamanyi era ne batambuza information era ne bakuddamu. Omukulu bwe namwogeddeko era bwe nayogera nti abantu b'e Busoga abali mu entertainment oba music industry n'ebintu ebirala bikwasaganya mu entertainment structure ne bannabya bafuzi mumwegendereza omwami ono. Omwami ono yavudde n'akola video n'ayogera ebigambo bingi wabula teyafokasinze ku kye namwogeddeko. Njagala ffena tukkirize nti Christopher Damulya kati ye Museveni gwakozesa okuwamba okutta okutulugunya n'okucreatinga ghetto structures across the country. Kati ebifaananyi bifuluma ng'oli ne Damulya nga naawe kennyini gwenjogeddeko particularly atali musirikale oli mu uniform y'amagye bakutikkide bakuwadde certificate mission kijooba olina era kiki baba bakutumye oli waddemba okumpemula okwogera ebyo byonna that is okay as long as nti mponyezeo Munnayuganda ne bwaba ogu aleme kugwa mu ngalo zo. Njala okubaza ba comrade mwenna abasobodde okuzuuka ku information gye tubawa okowala abatemu. Omwami ono ngira kuzanya katambi ne njagala okubaza abamuzzeemu bamugamba omusajja byayogedde by'oboyogerako so si kujja kuvuba. Kati mwenna Bannayuganda jabula bategeeza mwegendereze nnyo ba radio presenters. Waliwo ne presenter omulala abeera ku top radio bamuyita Kamagu. Kamagu akolaga ne state era omulimu gwe abantu bonna ku top radio baddukako tebakyasasulwa. Wabula Kamagu alina abamusasula kuliko na Reiso, General Reiso, kuliko omukyalo no wa NRM n'abawemuzi bamusasula okera kumacha okuvuma okujolonga National Platform Robert Kyagulanyi Center. Oyo naye ateekedde okubanga yomu kabinja aka trainingibwa oba akabulu byokola. Kati omwami ono yemu ku group y'abannamawulire abatambula. Tuina record nga abantu bangi balidde obutwa oba bafunye obutwa nga buva ku microphones. Microphones zo zibategebwa ba YouTubers oba zibategebwa ku radio stations. Ekyokulabirako omugenzi Haji Hussein Kyanjo. Kati bwe mba nvudde ngati mwegendereze nnyo naddala b'abafuzi abagenda ku TV abagenda ku radio mwegendereze nnyo ba radio presenters. Nga sikwogeddeeko kintu kibi gwe nojja n'onvuma nja kwebaza nti we bali nnyo balireda nenzi kyemba nayegadde kutaasa bantu. Naye kirungi nti abantu bamuzze bulungi nnyo era njala kubaza abakoze omulimu guno wulira akatambi kano. Kale breaking news Butindi Freddy Lumbuye avire yabanga awoninga abantu yabakuba nti mwewale omuvubuka gwebeta Mukisa Arafat awonize okusingira abana kibina kya NUP yabakuba nti omukubu oyo Mukisa Arafat mbega wa government era yasaba abantu mwena banakyukakyuka mwewale omwami Mukisa Arafat olwo muna amusemberera muyizo obutakyusa kukulembeze muyizo okubanga ate mulemerera okubanga mutola ku president Museveni. Alright. Video yange okusatu gyeri. Sinnayogerako bigambo omwami oyo yennyini bye yayogedde. Nayogedde konsandi yange nti alina mission gye baamutuma. Kyamulemye okuddamu kye nayogedde yataddemu byayagala okuteekamu ng'agezaako okukola kye tuyita counter attack ate n'avuma. Okuvuma message eba tetuuse gwate response yo oba kyoyagala okuddamu eri public obanze tegenda kutuuka kubanga already oba oyonoonye. Bw'ogamba nti wasoma mass communication ngera okola ku radio nga you can't even interpret someone's message towards you kitegeeza mwenna muli unprofessional ate muli commission. Nkiddamu bw'oba tosobola ku counter attacking information gye bakugeddeko ate notandika kukola counter attack mu mbeera enkyamu kitegeeza ne ku radio yakuwa omulimu yaguwa omuntu mukyamu. Either you keep quiet nga bakwabiza oba you respond ku kyayogeddeko so sigenda ate the other side nga byogera tebikwatagana. Good enough nti bakunziridde mu bulungi nnyo ng'omwami ono bwe yakoze kankadde mu bulungi nnyo. Kale breaking news Butindi Freddy Lumbuye avire yabanga awoninga abantu
yabakuba nti mwewale omuvubuka gwebeta Mukisa Arafat awonize okusingira abanakibina kya NUP yabakuba nti omukulu oyo Mukisa Arafat mbega wa gavumenti era yasaba abantu mwena banakyukakyuka mwewale omwami Mukisa Arafat olwo munamusemberera muyinza obutakyusa bukulembeze muyinza okubanga ate mulemerera okubanga mutola ku President Museveni n'olwensonga eyo omukulu Mukisa Arafat mwena okubanga ate omukulu ebigambo byoli kwinonola bitolombuye tibwe yabyogeire issue oba elimenti kutwinonola ku kifaananyi kino wali okola kinidamulira yali ali kuwa certificate daki badamulira tagemagana na bintu bya kuisomero agemagana na bintu bya security bali kukuwa biki kiwanke inonwaire leka kutamulumbuye kodi akobye ngo simanyi ojja kusula n'obusoga simanyi enkyukakyuka biki ebyo tibi yabyogeire bigambo byalumbuye byabaire kiriya ng'ate bimpi kiwooli kubiwanvu yawulira wano wawulira gano abantu b'ebusoga naddala abali mu entertainment abakola ku TV ne radio njagala mwegendereze nnyo ogayi gwe bayita Mukisa Arafat akola ku 90.6 FM Busoga oba bamuyita Mukisa Arafat akola ku 90.6 FM Busoga omwami ono kasita omulaba n'ono tobuuza mirimu gyabwe gye bakola omulaba bulungi no so abantu b'ebusoga mwenna muyagakubyeekundi simanyi olimbega kodi biki iwe ebyo niwe oli kubitamu wanka inonoira abantu ng'oteirewo n'ekifaananyi nga nkiteire wano oinonola abantu ku kifaananyi kino ky'oli kukola nidamulira gwe twidi obulungi nti naakuliiremu okuwamba abantu mu Kampala ne mu regions ez'endawulo nti naakuliiremu okuwamba abantu b'enkyukakyuka oyo damulira twinonola ekifaananyi kino kikola ki era wali okola kinidamulira kyo wanka twinonoire kuba ono damulira tumwidisitolewo nti okuyita abantu okuwamba abavubuka biki ab'enkyukakyuka damulira leka kwebuzaabuza ng'afukaanaaba inonola wano awo metutandikiraawo twibwebuzaabuza muna leka kutaaku bigambo bitabairewo. Alright, njera okubaza mwena abakoze counter attack okuddamu omwemu bali nnyo balire ddala bo balowooza nti abantu bakyali mu mboozi eri yaabwe enkadde abantu bamanya tebalina information. By the way, ne bakazi bammwe babalyamu olukwe kubanga mukoze ebikolobero bingi. So, good enough nze njagadde correspondinga ku bigambo bye wayogedde nze tebina ebinkwatirako kubanga nayogedde ekituufu mission gy'olina era nendabula abantu. Good enough nti bakomredi bannaffe abaagala enkyukakyuka bakumanyi era barespondinze gy'oli. Nze njala kugamba ekigambo kimu. Mission gye baakuwa giveeko kola emirimu gyo gy'olina okukola egy'okuweereza eggwanga ng'obuulira abantu ki ekigenda maaso mu ggwanga. Security bills wedde kati katutandike ne video olwaleero era mu butongole akatambi katandise okusookera ddala njala sooka okwebaza President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lwe olufuzi mwebale kukola mirimu egyalema ebibiina by'obufuzi mu Uganda myaka 63 weddukati. Lwaki nina okwebaza President waffe? One, bw'otunulemu East ne Central Africa ebibiina by'obufuzi byonna ebirimu byonna enkola yaabyo yakiyita mu lujja naye bwe tubanga ekibiina kyakabera emyaka 4 n'emyezi nga 8 bwe gityo nga kisobodde okuzimba ekitebe kyakyo ekikulu e Makerere Kavule ne kizimba ne branch eyiganga egenda okubanga ecoordinatinga eastern side of the country nga soon mujja kuwulira nga baguddeyo Mambuka neyo Maserengera kiba kitegeeza nti ebitundu byonna bya Uganda ebitundu byonna ebine bikola Uganda ekibiina kiguddewo offices ate nga si za bupangisa offices za kibiina bwoya. Mr. President webale nnyo balire ddala ebintu byokola biri extraordinary y'ensonga lwaki abakyakuwala nabakyakuwala naddala mpaka kuwulira bubi webale nnyo balire ddala wabula njala okujjukiza bannayuganda bali kuna bankoberera mbadde nga nzija mbagamba nti nze omulimu gwe gwa protecting a president n'ekibiina kya National Platform si ku protecting ba politician no ba politician bali ba investors they invest where they get profits era kyovula bateekamu ssente nnyingi nnyo ne mbagambanga nti abantu abaliranye president bonna basinga obungi si balungi nabagamba nti abantu bonna abaliranye president si balungi era balinkinga information mwenna abadde ku live eyo
abageto TV gye bakutte Swabula Omukisa olujju n'abala twazijja ntuzita ku mitimbagano egy'enjawulo. President Mukamwaki yakoze statement agamba ati nayise ba MP bachamali ba magombola ba district ne ba councillors ne bagaba ne mujje tugenda mbale tunayo meeting gye tugenda okuteesaako. Era ne bajja n'abagamba temwogera n'abateeka mu baasi ne boolekera. Kumbe ye yabadde ayagala ku proving abantu bano era bategeeza basindikire message nti wadde ntambula nammwe baboye mbamanyi nesisobola baatulira ssaawa zino public ejja basalirawo. Era president olwatusejja n'abagamba tukyamaano tugenda wano. Kati embaale already gye yabadde abagambye mu kusooka state yabadde yategedde dan president agenda kubeera Mbale tamamanyi kyagenda kukola ba deployinze. Ekyo yadde kijjukiza information gye mbadde mbawa nti mu bakulembeze ba national platform abasinga obungi balimu ebituli bafuluma information bulijjo abantu bakiwanakana lumbu yakuba bakulembeze si kuba bakulembeze. Muganda wange okulwanyisa ligimu emaze mu bukulembeze emyaka 40 4 decades ng'erina ssente yeetwala amagye yeekulembera institutions yeeyina buli kimu ate nga yaggwanga limu si kyangu nkiddamu mpuliriza bulungi. Okulwanyisa ligimu ng'emaze emyaka 4 mu buyinza nga yaggwanga limu eri Abanyarwanda nga yeekulira amagye yeekulira poliisi yeekulira amakomera yeri mu finance yeri buli wamu si kyangu. To prove this, kano ka video yeno timu yaabwe ng'etudde ene Western Union yeefuga eggwanga lino abamu bagenzi abamu bakyali omugira bulungi nnyo yeyo tiimu yaabwe bo batuula ekyo ne bateesa kye bagenda okukola mwe temutuula yeyo tiimu yaabwe eya Western Union y'Abanyarwanda batula baga tugenda kumanajiga batya eggwanga. Ogira bulungi yeyo tiimu yaabwe ya Western Union y'Abanyarwanda. Kati kankuzanyira akatambi kano okawulire bulungi nnyo. Ka second saa 3 wabula bannabyabufuzi at that time tewali yabuuza statement Museveni gyakoze yali ategeeza ki wabula baakuba mu ngalo nabagamba nti bw'oba oyagala okutegeera Museveni bw'akola statement ategeeza ki bw'amala ojjoogera tandika okwetegereza ekitambula mu gavumenti gya kuba otegeera bw'ati bwe yayogera. And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. Alemiddeko omusajja mukulu Fred Kajulirumbuye agamba nti Christopher Damulira state mweyita okubanga awamba Abannayuganda okubabuzaawo n'okubatwala mu safe houses kubanga batulugunyizibwa. Era ekyagambye nti tasobola kirumamu era tasobola nakyewakana. N'agenda mu maaso n'akatiza n'agamba nti mwewale some TV presenters and some radio presenters mbwera abasinga obungi abamu ku abo kale tugambe mboba state agents. Nakuwa example Webusoga gwe yayogeddeko ate nti oli amaze kumwogerako ate ye n'avaayo n'ayogera ebitakwatagana. Kyakatiriza nti singa yabadde nti oba oli ali innocent yabadde amusuubiramu okuvaayo ng'alina information endambulukufu oba ng'alina okwemulugunya okulambulukufu nti naye yabadde ayogera ebitakwatagana nti na information yo yokka yennyini gye baamuwadde yalemeddwa okuba nga aginterpretinga.